olina omuntu mulwadde kyekimuluma jangu omutwalire ennyaanya olabe tagenda kusigala kyekimu agenda kuwonyezebwa agenda kusumulwa ku mitwalo 10 jangu okime ennyaanya. Kale tubalamusako mwenna abali ku mukutu gwa The Still Hope abali ku The Still Hope 2 Edge Media Dreams and Visions n'emikutu emirala mwebali kubanga ate amutugoberera Mukama tukwebaza olwabulisa kino mwatulaba tumuwonga mundagaano y'omusaayigo mwoyo mutukuvu jangu otulungame mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu tusabidde amina. Kakati waliwo omufere omulala azze mu kifo kya kakandi ono in fact ono si nabbi ono musamize kubanga yagamba aweereza tonda mukatonda tonda anyway yagenze ne banaye Mukama akuyambe yagenze n'alima ennyaanya nga bu video wobulaba we yalimye ennyaanya n'akugamba ennyaanya ezo za mukisa ennyaanya emu agitunda mitwalo 10 egya Uganda. Ennyaanya egi ino operation kawumbi kaddo ka sente gwe omanyi nnyaanya meka zagenda okujja mu nnimiro buli nnyaanya emu agitunda nusu emitwalo 10 ate nga agitundira mu linnya lya Yesu mwekwese emitwalo 10. Akati kankubuze bantu bameka ye nnyaanya meka zagenda otunda gomese zagenda ofuna agambwe ennyaanya yewonya oba olina oli mulwadde olina omulwadde eggaggawaza embwe erina omukisa byagirima ku ttaka ttukuvu omufere ono banaye kankusobola nkuteereyo ono nabbi w'obulimba omuwulirize tukomewo. Nansana na Ruvule bannayuganda mwenna nabaleetedde ennyaanya mulaba ekigenda mu maaso mu ggwanga ne ku social media mwalabye ekigenda mu maaso e Roma obutungulu ennyaanya emboga zeziri wali mu Roma zonna ekibuga kyonna kiri kulya nnyaanya abamu bagenze mu kuziika paapa bali mu kwekubisa ziserefi sanyu byokka so nange mbaleetedde ennyaanya zino ez'omukisa zaalimibwa ku ttaka ettukuvu ery'omukisa era nva mu musiri kunogayo nnyaanya zino ettukuvu. Bannayuganda tulina ettaka ettukuvu so wano erimu ku ttaka ettukuvu gyenva okujja ennyaanya zino abangi bali kuwa obujulizi kati munnayuganda nkuyita yonna gy'oli okutandika n'olunaku olw'enkya olwokusatu ojja okima ennyaanya nina be nawe ennyaanya ku Sande bawa buwi bujulizi naawe ali eyo okutandika n'enkya olunaku 3 jangu n'emitwalo 10 emitwalo 10 okime ennyaanya emitwalo 10 okime package y'ennyaanya kyekikuluma kyekikutawaanya munda muli abasawo bakugamba ki kwata ennyaanya zino ozitwalire omulwadde emulago omulwadde wina gyali ku bitanda omutwalire ennyaanya omusalire saalire ennyaanya oteekemu n'akatungulu nga mbisi omuwaalye bagenda basiibula olunaku olw'enkya ongo omutwalidde ennyaanya agenda musiwa amaanyi addemu amaanyi tolina musaayi jangu otwale ennyaanya ez'omukisa awonyezebwe zimalayika eziwonya Rafayiri asse ku nnyaanya zino amaanyi ag'obutonzi amaanyi ag'okuwonya gali ku nnyaanya zino emitwalo 10 otwale ennyaanya oli wa mudaala otunda ebintu tebitambula jangu otwale ku nnyaanya zino ziteeke mu mudaala agwo olabe bakasitoma ogenda kusimbya layini omusajja yeekyanga jangu omutwalire ennyaanya osiike ennyaanya ogambe nga oba olina omulwadde emulago kakati balaano batukoya bukoya lwaki togenda n'okola contract ne gavumenti n'ogigamba nze mumpa abalwadde bonna nalimye ennyaanya eziwonya ogenda abalwadde bonna oba in fact tewetaga na contract bwe bagambe obagezese bugezese owabe banaasibula abalwadde bonna olaba oba gavumenti tekuwe contract y'okuwonya
ejja kuwa license otandike eddagala wa covid x tebamuwa license tamukola. Kakati abantu bwe batwe bafa, bannabbi b'obulimba bwe batwe batta abantu. Omuntu ajja kuva ku ddagala, omuntu ajja alemerera okugulira omuntu eddagala ery'emitwalo 3 agenda agula ennyaanya emu y'emitwalo 10. Ennyaanya emu ate nayo 10 mu kyalo ezo ziba 2 oba emu kale katugambe. Bantu bafudde mu bintu ebitaliimu. Gavumenti eno oba weeyaayo. Abantu bawadde nnyo eddembe ly'okuba nga ate bakola ebintu ebitaliiyo. Ennyaanya emu nusu mu mitwalo 10. Bw'oba olina bizinensi weetaaga omukisa. Ndaba kyaki ye yabibaawo. Simanyi oba ennyaanya ezo tezimuwa omukisa n'azimba gyayita ekkanisa. So bali bannayuganda mulekere okulimbibwa, mulekere okuferebwa. Bannabbi b'obulimba bagenda kujja na buli kintu kyonna. Bamanyi people are desperate. Ketusobola kugamba muntu bwe ennyaanya ya mitwalo 10 ennyaanya emu nyabula ate ono agenda yoola ssente akowe bukoyi. Alino kankuba abantu bagenda abantu bagenda zigula, abantu bo baaba beetaaga kusabira. Kankongera akatambi k'omuyaayo okakasa adosonoeka. Abatunda butambaala, abatunda mazzi, abatunda bibiriiti njeyo, apple, kakanda atunda muceere. Bano ebyo ebintu temubigula, bigana baleetera buzibu. Katono omusamize ono musamize ono okitegera ebintu asooka biwongayo. Okitegera kati ng'ogula ebintu ebifaanaganako weebityo mb'ogenda twala waka mukisa. Kale oyo gababuwa. So tosigala eyo mwana watonde yatode ku yunesi. Jangu wekibire ennyaanya zino nva mu musiri. Nva mu musiri kuba kimira nnyaanya mujje muzikime. Mujje mukime ennyaanya. Mujje mukime ennyaanya ku mitwalo gyo 10. Anti muziraba bamama abali eyo, oli wa mudaala, olina omuntu mulwadde kyekimuluma, jangu omutwalire ennyaanya olabe tagenda kusigala kyekimu, agenda kuwonyezebwa, agenda kusunulwa ku mitwalo 10. Jangu okime ennyaanya, togenda kusigala kyekimu ku mitwalo 10. Jangu okime ennyaanya. Kizibu ki kyolina? Jangu okime ennyaanya. Come for the blessed tomatoes. Jangu okime ennyaanya ez'omukisa. Omudaala omuguze ennyaanya emu wa mitwalo 10 agenda giguza n'emitwalo 11. Ate emu ogitunda mitwalo 10. Ye agenda gitunda atya? Bannaayi iva atubagamba musabire ebintu bye mulya. Kale ojja kugenda ku mudaala ogula ennyaanya, kumbe ennyaanya yaziggyemu ono omusamize. Ennyaanya amaze ziwongayo, ziriko spells, ye gwayita omukisa alimba. Okitegedde ogule ennyaanya otwale waka. Bana tusabire ebyokulya bino ebiro bye tulimu bizibu. Ba agent basani batandisa amaduuka, balina amaduuka batunda ebintu ebyokulya buwunga biki. Kati gwoba omala galya buli nkusaasidde. Tulina okusabira buli kintu ky'okwatako sabire. Buli kyakulya ky'olya weebaze Mukama okitukuze mu musaayi gwe. Kubanga we tuli wazibu katuhu jasanga kyogamba musabo lyono teri basabirayo balina midaala bagenda kugula. Katove eno nga gwe tomanyi ogenda ogula ekinyaanya kumbe otutte kizibu waka. Kakati erinnya Kristo lyemalirira. Teriyo nnyaanya zirina mukisa. Katonda omukisa aguwa gwe omuntu. Omukisa aguwa gwe, omukisa taguwa nnyaanya. Nnyaanya teetaaga mukisa. Nnyaanya yakulya buli. Yakulya buli. Osobola ogikwata n'ogisikisa omuceere n'olya n'owona enjala. Okitegera? N'ate ennyaanya tewonya ndwadde.
Ndo ku kitanda olina obulwadde obukuluma cancer, malaria, typhoid, mboli ennyanya ewone. Abantu bagenda kufa. Kankwe bannabyobulimba bassa abantu mu ngeri bwezito. Bantu bavudde ku treatment ze balina okufuna ne bagala ne bafuna ebintu eby'ekisirusiru ebyo by'abaana b'obulimba. Bakomekeza nga bafudde bangi. Babajje ku ddagala lya siriimu, babajje ku ddagala eddala lyonna, ne badda ku mazzi ku anointing, ne bakomekeza nga baluuzinze obulamu. Abaali badde nga tebalina kufa ne bafa. Ye aba afunamu kuba ye saddaaka. Era kimanyi togenda wona. So tobeeragayo n'okkiriza. Musumba we yenna n'akulimba. Simanyi ogulagana amazzi, ennyaanya, katambaala, manyi munnyo, omulwadde awona, tebakufera. Bw'oba olina omulwadde okitegedde, mutwale mu ddwaliro nga w'osaba. Katonda agenda kukozesa eddagala, Katonda agenda kukozesa abasawo. Okitegeera, omuntu oyo awonye. Yes, tulina okukkiriza Katonda ffe tewali kimulema. Naye Katonda akusuubira okuba n'amagezi be yakuwa ogakozese. Sigeebasa bwebasa. Omuntu yeetaaga treatment ya $8,000 okuŋŋama ennyaanya ya $10,000. Egenda muwonya etya? Ogenda okukomekeza nga ze waaliguzeemu treatment wezimuwadde alina omuntu afunye treatment. Bamu babaddusayo ne malwaliro ne babakukusa ne babatwala mu bisabo ebyo ebiringa ebikanisa. Abantu ne bafiira eyo. Naye tusoma ekitabo ky'ebikola by'abatume 12. Yesu agamba atya? Agamba bw'ati: And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Teri bulokozi mu muntu mulala yenna. Okitegedde. Era teri linnya wansi w'enjuba muffe erisobola okulokola omuntu okuleka erinnya liririmu ye Kristo Yesu. Yewala kugamba mu Yokaana 14:6 nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Omulwadde yeetaaga Kristo nga omuwa eddagala. Bali mulekera okulimbibwa. Ate ebyo oyo ale wowulira mu kikanisa kyawe bayimba zino nnyimba zino, era bano abatamanyi waayitawo n'awulira nga basiiza agamba nfunye kanisa. Kuba agenda kugwa mu lumuki, agenda kugwa mu lubigi, agenda kugwa mu lunnabe. So mwegendereze. Tumukozeseza ng'example nti wali abalala abatunda ebintu nga tebali ku social media, togenda tetujja balaba naye nga gye bali eyo gye mubeera. Akuguza akatambaala, akuguza omuyembe, akuguza peeni, akuguza amazzi, akuguza omunnyu, akuguza ekintu kyonna. Ate mukyabiina mayumba gammwe kyemutamanyi nti ogwo tegwali munnyu, eyo teyali peeni, eyo teyali nnyaanya, ogwo tegwali mucere gwokka, wabula kwaliko amaanyi amalala agagenderako. Kati gwe ng'olya buli kigere ng'otwala waka kifaananyi ng'otimba, kumbe otimbye monitoring spirit, bakumonitalinga in and out, buliko okola kafa paka ng'ogenze gyali. Okitegeredde, ogenda gyali nga gaba atwalagana amazzi omansira abikolayo wiiki emu abidamu bifa. Ogaba ate musumba we nazo wano bintu byakoze natunze naye ate kati ng'era omuwa ogenda fuuka ATM kaadi ye nga buli wayagala withdraw gwe gwanoonya. So erinnya Kristo lyemalirira, terigatibwa ku mulala. Ojjukira yali nga yeetisse omusaalaba, waliyo n'omusajja bali amuta Simon oyo mwitikirako omusaalaba naye yagutuusa, gwamulemerera n'amuddiza omusaalaba gwe. Kati Yesu yeemalirira, teyeetaaga kintu kyonna kubanga kimugattibwako. Ozolayo okutambi obwenjawulo bwende kuteerayo. So mu church kakati nnyaanya sizoni y'ennyaanya wenagwako ng'aleeta watermelon. Watermelon wenago nga ye ali mu kukola ssente yeevugira mwe muli awo.
sente ziweddewo, obulamu obufiiriddwa, olugendo ne Kristo olufudde, yali eri ali mu kwecakalira, ayina okwevugira. Okitegedde? Erinnya Kristo terigulwa. Tewaliwo tosobola digula. Kristo tebamugulirira. Ate teriyo blessed. Ebyo byonna bye bagamba mu kino kya mukisa. Omukisa gwokka ogutaliiko buyinike ogenda gujja eri Katonda. Togenda gujja mu kintu kyonna, oba kirime, oba muntu, oba kiki, tekirina mukisa. Omukisa guli mu Kristo Yesu. Weetaaga kuzimba nkolagana naye, kugira naye, kunyumya naye, communicatinga naye, kukola byayagala, byatayagala bireke, olabe watakuwa omukisa oba watakuwa. Kale bino byaba baguza bya kirimba. Kwango gamba ennyanya Katonda gy'adda omukisa. Tesobola. Tosobola kuwonya okwita mu nnyanya nga tolina nkolagana naye. So, mwebere begeneze ebintu byemugula. Bantu bafudde. Kuba tetutegeera bya nkukutu. Naye nga abantu bafiiridde ewaabwe, bafiiridde mu malwaliro. Naye nga Genesis yaabwe. Bino ebintu bye bagulaagula bino mu makanisa agalinga amakanisa naye nga masabo. Yumba ebiri awo. Gale tolimbibwa, tolina kugula kintu kyonna bukirina omukisa. Wala ne Kristo agenda okuwa omukisa n'obulamu butagwawo. Tosobola mugulirira, teri sente zosasasula mufuna wabwereere. Ye kyayagala mutima gw'onkolagana, teri kirala Katonda kye yeetaaga. Naye kaakati bannaayo oyo nayo akyakola abeeyo. Ate ano bagenda people desperate. Oyo musamize yennyini awedde emirimu. Kati nnyanya emu 10,000. Mukama Katonda wange. Gomanye ebbafu emu nnyanya mmeka? Oyimanyi ebbafu esobola nnyanya 10 akadde. Kati wabaanuza ebbaafu 5 bukadde bumeka? Ate akugamba weggwawo kime endala. Si kukekereza mb'osazeeko kwota n'enkya w'otuuka osobola n'ogirya yonna, osobola n'ogisiikisa enva ya mukisa n'enkyoddeyo kime endala. Akati emitwalo 10 buli lunaku. Kyokka sente ez'omuwa azitwala mu bigali bye, azitwala ku byoto bye, ng'oyongera okusiraana. Mukama atuyamba amaaso gaffe gaggulwe naye baaba bino ebiro bye tulimu bibi nnyo. Biro bibi, sitaani kiro na misana akola. Holy tomato. Blessed tomatoes. Yale mumbale nawa. Abantu bavuze nnyo speed mumbale. Gweko holy tomato, blessed tomatoes. Ekyokola kutuuka awo. Ate sebo basasu yanebana. Bannaye temugula. Tetubabuliddeko bwereere. Gena kuyingira mu ndagaano ze mutamanyi ze mutaasobole. Oyo mumbale musamize. Ate teri nnyanya erina omukisa. Omukisa guli mu Kristo Yesu. Gunoonya Kristo, kola naye enkolagana, tambula naye, mwebuuzeeko, kola byayagala olabe. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi. Bino bibiro eby'oluvannyuma omulabe byagenda okukola ekiro n'emisana. Mukama tusaba oggula amaaso gaffe ag'omwoyo n'amatu gaffe ag'omwoyo tusobole okuba nga tetutegeera okwagala kwo, tutambulire mu kigambo kyo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina. Baagala nnyo, mbaagaliza amakya malungi nakusoma eziri 23 mwezi gugwo gugenze enkyalo omwezi ogwokutaano omwaka 2025. Kale tolemu katono komawo n'ebirala bingi oseguka. Shalom.